Ministry ey'ebyenguudo n'ebyentambula erabudde nti tennaba kulowooza yadde n'akatono ku ky'okukendeeza yadde okuggyawo engaso ekubwa abagoba b'ebidduka abamenya amateeka g'oku nguudo mu nnambika empya nga bw'eri. Okuva gavumenti ya Uganda lwe yatandika okukuba abagoba b'ebidduka abamenya amateeka g'oku nguudo engasi ng'amateeka agamenyebwamu emuli okwebalama ebitaala, okuvugisa ekimama n'okuvuga endiima, wabaddewo okwemulugunya okuva mu bagoba b'ebidduka nti enkola eno ey'enteekateeka empya ebanyigiriza okukamala. Bano bagamba nti ekisookera ddala engasi yo yennyini eri waggulu nnyo ng'obudde obw'ennaku essatu ezirina okusasulirwamu engasi eno nazo ntono bulala, so nga nti n'alisiiti ez'okumukumu nazo zibakosa, kwe kusaba gavumenti nti ekyuseemu. Wabula amyuka omwogezi wa ministry y'ebyentambula Alan Ssempeebwa agambye nti engasi eno yonna yayisibwa okukwasa empisa ku nguudo olw'obubenje obubadde bususse nga mu kiseera kino ministry y'ebyentambula n'ebyenguudo tennalowooza yadde sikonde emu bweti okuggyawo engasi eno yadde okugikendeezaako. Era zateekebwawo kumyumyulamukko banga birudde nga tunenya gavumenti nti gavumenti esudde gwa nagamba terina kyekoze obubenje bulungi kukuba tubyogera nno bulijjo ng'ababalaata atuna okusagira tusagirira gavumenti erina kyekoze obubenje busukkiridde naye nga tamateeka weegali ki ekigaanyi ko gavumenti kwe kuddayo negamba okitateeteeka ebiyisibwa ngiyita naligamba nti katongere okumyumyulamukko ezaali eyasasula abaluzi ennaku 28 wali kikyuse kakati katuzifuula ennaku 3 lero bwe waliwo ekikyukamukko n'olwekyo kikubonereza naye kusomesa kujjukiza nga twewala obubenje asongera kumyumyulamukko nga twewala obubenje buno bubadde ensangi zino mu ggwanga Uganda. Alan Ssempeebwa abagoba b'ebidduka abawadde amagezi ga busa bagoberere amateeka g'oku nguudo era n'engasi n'amateeka ebirala bireme kubakwata. Omulimu guno gw'okutegeeza n'okusomesa ab'ebidduka gwatandika mu mwezi ogwokusatu awo byatandika tuutomba booda tuutomba takisi baddereeva ababikulala biroole twalina enkuŋŋaana n'ebifaananyi kyobirayo tubasomesa era bazaayo obubaka n'abasomesa ne bannaabwe era babimanyi so naye sijja gamba tukikomyawo tujja kwongera okusomesa n'okujjukiza naye ng'ate ekikulu kyonna nti oluguudo ye ssente esooka ey'okusomesebwa oluguudo katugambe kale wayise mu driving permit manya mu driving school ovuddeyo ozize ku kkubo akapande ako kikakulagira ky'oba ogwanidde okukola sinolwekyo oluguudo lwennyini lusooka otukola ki otusomesa so tokyatejja kugamba nti amadde simanyi samanya naye ng'ate ku kkubo kw'oyita kuliko akapande akakugambye nti eno kampala ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ekikulira oludda oluvuganya gavumenti kaakano kyeteekerateekera ttabamiruka waakyo olutalo wakati w'abatandisi b'ekibiina kino wamu n'obukulembeze obuliko kaakano luttuse buto. Ensonda zitegeezeza laadiyo Kyabasa mujugumiza ggwanga nti olunaku olw'enkya ekibiina ekya Nuupu lwe kisuubira okutuuza ttabamiruka waakyo era nga ensonda zigamba nti ajja kutuuzibwa ku yafeesi ez'ekibiina kino eziri e Kamwokya okuddamu okulonda abakulembeze abajja abagenda okuddukanya ekibiina kya Nuupu emyaka emirala 5. Okusika omuguwa kaakano kuzzeewo oluvannyuma lw'abamu kubagamba nti be batandisi b'ekibiina kino ate okuddukira mu kkooti nga baagala ttabamiruka ono ayimirizibwe wabeewo ebitereezebwa munda mu kibiina. Bano nga bakulembeddwamu Simbwa Paulo Kagombe eyali ssaabawandiisi owa National Unity Reconciliation and Development Party nga kino kyekyavaamu ekibiina ekya Nuupu oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze agamba nti baawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eno naye nti nako tekannaba kubaddamu kwe kusalawo baddukire mu kkooti eyimirize byonna ebigenda mu maaso. Simbwa Paulo Kagombe n'ategeeza laadiyo Kyabasa nti tebasobola kukkiriza ttabamiruka ono kubeerayo nga waliwo n'amannya g'abantu 34 abagambibwa okuteekebwa ku lukiiko lw'ekibiina kino ng'ate bo ng'abatandisi baakyo tebategeezeddwa. Alimu embaliga kubanga era bw'omutunuulira talinaako kifaananyi kyonna kiraga nti yali aregisteringiddwako awantu wonna. Ne bakola olukwesukwesu ne bagamba nti bakoze ennongoosereza ze baakola baazitwala mu Electoral Commission era ne tugamba Electoral Commission nti emitendera egiyitiddwamu ne Constitution yennyini gye bagamba nti bakolamu ennongoosereza eri suspected okuba nti si ye Constitution eya 2004 kyetwaba tutwala omusango mu kkooti n'abamu ku bannange twagala kkooti eyimirizeemu katono ebyagala okukolebwa enkya.
Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Luis Lubongoya agambye nti tebalina budde bwa simbwa ne banne era bo bakugenda mu maaso n'emirimu gy'ekibiina kyabwe. Ugendo somo musango ogwagwa kodi yagamba bali banoonya kasente kati abantu bwe batyo tuba tetwagala babudde bungi tuli bize n'ensonga enkulu z'eggwanga kodi yakugamba tebalaba akalulu nga kasembedde ne bagamba katugende tunoonye quick cash ebyo si bigambo byange byali bya mulamuzi naye abantu baffe bonna abawagizi ba NUP bakimanyi ekibiina kiri kiri bulungi nnyo era emirimu gyakyo kigikola bulungi. Ye omwogezi w'ekibiina ekya NUP ng'era yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Besekezi Joel Ssennyonyi ategeezezza nti tebagenda kuva ku mulamwa olw'abantu abalina ebigendererwa ebyabwe kubanga buli kulonda embeera bw'eti ebeerawo. Gavumenti eno ng'ekwatagana n'abantu abamu abagamba nti baffe bali ku saidi yaffe nti nabo bali mu opposition basigala balwanyisa NUP ekitajja kusoboka. Omusango guno wasooka luli nga tugenda mu kalulu Mzee Kibalama Bambi ne bamukozesa era mwamulaba mu kooti ng'ali mu kooti akaaba n'agamba omulamuzi ntaasa abasirikale ba gavumenti bampambye ne bantwale ne bantulugunya ne bagamba waayiriza Kyagulanyi. Omusango ogwo eventually ne tuguwangula kubanga byonna byali bijweteke kakati ku luno era bagezaako okukola kintu kyekimu n'abalala ffe bino tebigenda tumala mu maanyi tebigenda tusala speed kubanga babigezaako ne bigaana tewali kipya so tusigala tumuvinga tetugenda kukkiriza kutujja ku mulamwa. Kinajjukirwa nti era waliwo kokusika omuguwa wakati mu kwolekera enteekateeka z'okulonda wakati w'abatandisi b'ekibiina kino n'obukulembeze obuliko kati nga Simbwa Kagombe ne banne bakozesa munnamateeka James Byamukama era ne baddukira mu kkooti nga baagala esazeemu olukuŋŋaana bannakibiina lwe baatuuza ne balonda obukulembeze nga bagamba nti lwatuuzibwa mu bukyamu kubanga nti bo abatandisi b'ekibiina tebaategeezebwako era tebaali mu lukuŋŋaana olwo. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agenda kubinaanika engatto leero luno ayolekera e Butambala gy'asuubirwa okulambuzibwa amasomero amagundiivu 2 mu ssaza eryo. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga amasomero gagenda okukyalira kuliko erya Gombe Secondary School Gombe wamu ne Kibibi Muslim SS Kibibi mu nteekateeka ey'okuzzaamu abayizi b'amasomero essuubi. Kinajjukirwa okubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yakyalako mu ssaza lino yasuubiza okudda atuukeko ku masomero. Essomero lya Gombe Secondary School Katikkiro gy'agenda okusooka okukyala ku ssaawa zino 3 essomero lya nnono za Bwakabaka olw'okuba Ssekabaka Muteesa owookubiri ye yaliggulawo era yasimbako omuti ku ssomero lino ogambibwa okubanga mu bukulu gwenkanankana n'emyaka gya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era essomero lino lifulumizza abantu ab'omugaso bangi mu ggwanga. Omukulu w'essomero lino Omulangira Haji Zimbe Abudu agambye nti bali mu ssanyu ly'amaanyi ery'okukyaza Katikkiro. Wano ku Gombe Secondary School olwaleero olunaku lwa njawulo nga tuli mu keejago ak'okwaniriza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasazeewo okutukyalira olunaku lwaleero era essaawa zino tumutandise okumulindirira abaana abasomesa abakozi bamembazi ba boodi bonna basanyufu we bali nga tulindirira okukyaza Katikkiro wa Buganda. Omwami wa Kabaka w'essaza Butambala Haji Magala Sulaiman era nga ye mutandisi w'essomero lya Kibibi Muslim SS yeebazizza Katikkiro okuddamu okukyalira essaza lino n'agamba nti Katikkiro bw'anaava e Gombe ajja kugenda ku ssomero lya Kibibi Muslim SS awagenda okuba olukuŋŋaana lwa bonna ayogereko eri abantu ba Kabaka mu ssaza lino ery'e Butambala n'asaba abantu bonna wamu n'abakulu b'amasomero okutwalayo abaana. Nti olwaleero tukeeredde mu bbugumu eritagambika olw'okukyala kwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akedde ku makya olwaleero okuva mu ofiisi ye okujja alambula essaza Butambala nga ku luno nno ekigendererwa azze kulambula amasomero ate era n'asoosowazaamu amasomero 2 ate naddala agakasimbidde ddala mu nnono y'Obwakabaka. Gombe Senior Secondary School essomero eryo lyaweebwayo Ssekabaka Muteesa owookubiri ate era ye yaliggulawo kakati nno lya nkizo nnyo mu Bwakabaka. Ali nno bw'ava eyo obudde bwonna obusigadde abumalire ku Kibibi Muslim Secondary School wagenda n'okuba olukuŋŋaana gaggadde okubuuza ku bannabutambala bonna. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.
manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 buli munnayuganda alina eddembe okumanya amawulire agakwata ku gavumenti nga munnamateeka Simon Kiggundu bw'annyonnyola. Tuuze w'eggwanga Uganda alina eddembe okuweebwa omwaganya okufuna access ku information oba ku biwandiiko byonna ebiri mu mikono gya gavumenti oba ekitongole kyayo kasitaaba nga bw'afuna information eyo oba ebanga emuweereddwa oba ebiwandiiko ebyo biba nga bimuweereddwa nga tebijja kukosa byakwerinda bya ggwanga oba nga tebijja kuyingirira bulamu bwa muntu omulala obwa bulijjo obwa twekisize oba bayise private life okusinziira ku kawaayiro namba 4 ak'etteeka erya Access to Information Act. Obwakabaka bwa Buganda buttukiza kaweefube ow'okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu Uganda era enkya ya leero olusiisira lukubiddwa ku mbuga y'obwakabaka enkulu mu Bulange Mengo abantu b'Omutanda mwe bagenda okugabira omusaayi anti bulijjo omubiri mutuba bw'otoguwembera togufuna. Enteekateeka eno ekulembeddwamu obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi mu Uganda ekya Uganda Blood Transfusion Service. Bino ebijjidde nga Uganda yeetegekera okujaguza olunaku lw'okugaba omusaayi olugenda okukwatibwa ku lw'omukaaga luno nga 14 ogw'omukaaga era kwolwo kwebaza abantu abagaba omusaayi n'okubazzaamu amaanyi. Dr. David Muwongo mukwanaganya w'ebyobulamu mu bwakabaka bwa Buganda asabye abantu ba Kabaka bajje mu bungi bagaba omusaayi kubanga bagwetaaga bangi nnyo. Dr. David Muwongo agambye nti balina enteekateeka ey'okutalaga ebitundu ebyenjawulo okuli paaka ey'Ennateete busaako bwayise ne Buganda Royal Institute ne Mutesa the First Royal University wamu n'awalala. Kulwaki tugaba omusaayi? Tugaba omusaayi olw'okubanga tetulina walala tuyinza kugujja okujjako ffe abantu abagulina okugugaba ne tuguwaayo ekitongole ekyo kye njogeddeko ekya Nakasero Blood Bank ne kiguteekateeka ne tusobola okugufuna we tugwetaagira. Tetusobola kgenda mu byetaalo byantu oba mu olufula ne tubasaze ente ne tulembeka omusaayi ogwo. Omusaayi ogugenda mu muntu guva mu muntu ate era tumala kuguteekateeka bulungi bwe tumala okugujja ku muntu oyo. So abantu abagwa ku bubenje beetaaga omusaayi ekyo mukimanyi bulungi. Bamaama nga bazaala abantu abagenda okulongoosebwa endwadde zitali zimu waliwo. Nga Uganda eyolekera ebyobufuzi ebyakanaayo kyani ebya 2026 eyaliko omubaka wa Parliament akiikira bamunaanika era minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agambye nti akyawuliramuko enkenyera okuggyayo empapula okuddamu okwesimbawo ku kifo ekyo. Owekitiibwa Dr. Jesse Muyingo ne wandibadde ng'ekiseera ekiyise abadde akuyega abantu okumuwagira ng'okulonda kutuuse naye kaakano afuuse kyesirikidde ku nsonga ey'okuggyayo empapula mu kibiina kye. Dr. Jesse Muyingo mu kwogerako ne CBS agambye nti bwe yeebuuziza ku bawagizi abamu bamutegeeza nti ebyobufuzi asigale nga abiri bbali kyokka n'agamba nti akyayongera okwebuuza ne ku bawagizi abalala olwalyoka asalewo ekyenkomeredde. Ekituufu kiri nti abantu baligezaako kati okulenyowinga interest stand bajjayo forms nze sinazijjayo awo osobola okugamba nti nzuddemu wasinakuyingira nakuyingira olwobudde wakulaga interest nze consultinga naye nga budde buno bwakulaga interest nti nze njagala kubeera chairman w'OC1 gwe nsirika nesijamba mba nvuddemu ati kati era sinajjayo kubanga luli najjayo nendaga interest n'okampeininga wamanya ebyaliwo kati nga sinajakwogera lwaki nandyogedde. Owekitiibwa Dr. Jesse Muyingo mu ngeri y'emu wabula agambye nti ye ajja kusigala ng'atambuza pulojekiti ze zonna z'abadde akola mu kitundu kye yakiikirirako mu Paalamenti era n'agamba nti zino abadde azikola ne wandibadde ng'ate si mubaka wa Paalamenti aliyo. Waliwo emu eyimiriddeko kubanga kati siri memba wa Parliament. Waliwo n'enja owulidde nti yasitopinga ate mwerabirana mangu kubanga puroguramu zange zonna zagenda mu maaso wadde siri eki tekikweraliikiriza bakiragala okweraliikiriza abantu okugulira
omukozi bulungi. Kinajjukirwa nti mu kulonda kwa 2021 nti Dr. Jesse Muyingo yavuganyiza ku tikiti ya NRM naye nga munnanuupu Robert Sekitoleko nga mutabani we mu byobukulembeze wamu n'endera endala n'amuwangula mu kalulu kano ng'afunye obululu emitwalo 2,785 olwo ate Dr. Jesse Muyingo n'afuna obululu emitwalo 2,463. Oluvanyuma abamu ku batuuze mu kitundu kye bamunaanika baawulirwa nga bejjusa olw'okusuula Dr. Jesse Muyingo mu kalulu ako ne bagamba nti baali bakoze ensobi nnene nti okulonda obulonzi nga tebasoose kwetegereza nsonga ne bejjusa olw'okumusuula nti ng'ate yali ababeereddewo nnyo. Ekirwadde kya kookolo kyongedde okweriisa enkuli mu bannayuganda obutasosola mu myaka. Awono kya Basa Pharma ng'ejaguza okuweza emyaka 29 ng'eweereza ekwataganye ne Uganda Cancer Institute okubatuusaako obubaka ku kunoonyereza obujjanjabi n'essuubi. Dr. Moses Muwanga, Commissioner mu Ministry y'ebyobulamu, agamba nti kookolo w'omusaayi mu Uganda asinga kulabikira mu baana. Tuli kumpi kugulawo n'eddwaliro ly'eggulu oncology center naye tusuubira mwaka guno tujja kuba tuliggulawo ne bwe tunaakwatiganira wamu public facilities awamu ne private facilities tusuubira nti omuntu waffe ajja kufunamu nnyo. Cancers mu baana olw'engeri nti katufunye diagnostics nyingi luli emabegako lwali tetumanyi cancers mu baana. Cancer akwata buli paati yonna ey'omubiri okutandikira ku mutwe genda mu musaayi genda ku paati zonna ez'omubiri. Katusanze nti cancer naddala cancer w'omusaayi leukemia abeera nnyo mu baana abato. Kati engeri emmere gye tulya n'eddagala lingi nnyo netukozesa tusanze nti parents abamu bazaala abaana abalina cancers. Omwana n'atandika nga muto ng'alina cancer. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Basa Pharma gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7-239-377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Ng'Obuganda bwetegekera empaka z'amasaza ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno, olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Buddu lulangiridde enteekateeka nnamutayiika ey'okwanjulira bannabuddu ttiimu yaabwe egenda okuzannya mu mpaka zino. Buddu ekakasizza nti egenda kwanjulira bannabuddu ttiimu yaabwe ku Sande eno nga 15 omwezi guno ogw'omukaaga mu kisaawe ekya Kitovu Arena mu kibuga Masaka. Enteekateeka eno egenda kulemberwamu omupiira ogw'omukwano gwe bagenda okuzannyamu ne ttiimu y'essaza Mawogola. Omumyuka wa nnyini ntebe owa ttiimu y'essaza Buddu era nga ye mukulu w'essomero erya Kimanya Primary Saara Kagolo akakasizza nti okuyingira okulaba omupiira guno kwa 15 era ng'ensimbi zonna ezinaavaamu za kugenda eri ttiimu okwongera okweteekateeka obulungi. Kagolo Saala era asabye bannabuddu okwetooloola ebitundu ebyenjawulo badduukirire ttiimu yaabwe mu ngeri zonna ezisoboka n'agumya bannabuddu nti enteekateeka zikoleddwa bulungi okweddiza ekikopo kino. Abakulu mu poliisi ya Kenya basattira bannansi n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu babataddeko akazito bannyonnyole bulungi eby'omusomesa era Ssekanyumiza ow'oku mitimbagano Albert Ojwanga eyafiiridde mu mikono gya poliisi nga kigambibwa nti yatulugunyiziddwa ebitagambika n'ayisibwa mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obw'embwa. Albert Ojwanga yafiiridde mu kaduukulu ka poliisi ya Kenya nga wakayita ennaku 2 nga bamukutte. Kyokka kigambibwa nti yafudde nga yenna azimba kadanye nga kiteeberezebwa nti yakubiddwa bubi nnyo n'okutulugunyizibwa mu ngeri endala ng'ebyo byonna bannakenya bye baagala binnyonnyolwe. Ssaabapoliisi wa Kenya Douglas Kanja yategeezezza nti omumyuka we Eliud Kipukwawechi Lagati nti yakwasisa kaakano omufu Albert Ojwanga ku misango nti egy'okukozesa emitimbagano okumwonoonera erinnya ate nga bulijjo gwe baayogeddeko kambe kawaase tekaggwako masanda. Baabalwanirizi b'eddembe ly'obuntu beekalakaasirizza wabweru w'eggwanika omuli omulambo gwa Albert Ojwanga nga bagamba nti gavumenti ya Kenya kigikakatako okulaba ng'omufu ono kaakano afuna obwenkanya yadde nga poliisi yasoose kutegeeza nti omufu nti yakoonye bukoonyi n'okukuba omutwe ku kisenge ekyekkomera mu Butanwa nga kye kyamusse naye bannansi bino babigaanyi.